Okay muntu wange obadde okimanyi nti oluyimba mpanga olwayimbibwa Moses Katende, Cissy Ennaku ne Livingstone Kasozi obadde okimanyi nti lwali lwa Livingstone Kasozi era obadde okimanyi nti oluyimba olwo Livingstone Kasozi yali akoona taata we naye yasalawo okuluyisa mu katemba era bw'atyo n'akulembeza Moses Katende. Kale ebyo byonna n'ebirala bye tugenda okubanga tutegeera olunaku olwaleero. Nkwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Webale okungoberera webale kwagala mirimo gino gyenkola. Nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaaya College and Vocational School eyo basomesa arts ne sciences n'emirimu gy'omu mukono najjo bagikwatako wali ku Kikaaya Vocational. Omwana owa primary osobola omutwala ku St. Michael Educational Center oba ku Twinex International wali ebulaga twalayo abaana bababangule. Then gwe etaaga ettaka genda mu Kirabo Property and Construction Services Limited basangibwa wali Matugga plot etandikira ku kakadde kamu n'ekitundu. Kale muntu wange nkugamba nti ngoberera ku YouTube, Facebook, TikTok. Ku YouTube njagala yo mumpeyo nange at least 1k views nange mbeerewo nfune ku maanyi agabanga nsobola okujja mbakolere. Tunaddayo mu buto bwa Livingstone Kasozi we yali nga akula. Yafuna obuzibu mu maka ga kitaawe Live era mu maka ago yakijjanyizibwa omukyala eyalimu. Jukira mama wa Livingstone Kasozi Nanzili Penina yali mukyala w'ebbali. Kati oli omukyala nga yemupeta mu maka ago era bw'atyo olw'okuba nti oli omukyala yali azaala baana ba buwala. Bw'atyo Nanzili Penina ate ow'ebbali n'ajja n'azaala omwana omulenzi. Wano mu buwangwa bw'ekiddugavu tukimanyi bulungi nti omwana omulenzi wankizo nnyo ku baana abalala ye musika yeki. Kale ndowooza obujja bwatandika okubeerawo. Era Livingstone Kasozi Senior yali tatera kubeera waka mu mirimu ng'abeera mu mirimu gye egy'enjawulo. Omukyala we yakomangawo omukyala ow'omu maka n'amutegeeza bye yamutegeezanga. Bw'atyo ye n'abitwala era embeera eyo yawaliriza Livingstone Kasozi okubeera nga ava mu maka aga kitaawe ezana bw'atyo n'ayolekera ewa nnyina Kibuli. Yawangaalira Ekibuli ebbanga lye lyonna era w'olaba atuuka okudda ezana nga agenda kuwasa mukyala we Namanda Florence. Era omukolo guno gwali guteekeddwa kubeera ku Sheraton mu 1991 naye olw'okuba nti taata we nga alaba ndowooza ekitiibwa ky'amaka kigenda yaddamu n'ayogereza mutabani we era we batyo ne baddingana. Wuliriza bulungi oluyimba lwa muka kitange nti mu luyimba lwa muka kitange Basudde we yamutemyako nti emmotoka ya kitaawe yeesonze nti Livingstone Kasozi ye yalowooza nti taata we yeekubye mu mutima. Kati ekitegeeza nti awo waaliwo embeera. Kale Livingstone Kasozi Junior yatuuka okukula nga takulidde mu maka ezana bw'atyo n'akulira ku bukojja. Kati bw'ayingira ekisaawe mu mwaka gwa 1984 n'oluyimba essaawa y'omunaana mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya mukadde waffe omugave Muzeeyi Matiya Luimase Priya gye yasanga mukwano gwe oba gwe baafaananya ebirowoozo omugenzi Moses Katende. Moses Katende ono ajjukirwa nnyo mu katemba. Yali musajja musomesa omutendeke era yasomesanga wano ku Nabagereka Primary School wano mu Kisenyi. Yali asomesa mu Kisenyi ku Nabagereka Primary School. Kati gye yavanga okugenda mu Nabugabo Theatre Stars ya Bob Kabindi Mpima kati awangaalira e London. Mukadde wange nkuweereza programu eno Muzeeyi Bob Kabindi Mpima bingi bye wakolera ekisaawe ekya masanyu. Lulese Bunza mukyala gyali yazaawedde n'emikwano gyange abalala mwena mbaweereza programu eno. So bw'atyo yagenda mu kibiina kya
Nabugabo Theatre Stars mu 1983 naye nga agenda kubatendeka nnyimba. Yali agenda batendeka nga nnyimba aba Nabugabo Theatre Stars n'amaloboozi. Kati ye yalina katemba kubanga jjukira y'omu ku bannayuganda abasookera ddala okufuna MDD e Makerere. Kale bw'atyo yeeyambisa katemba oyo okubeera nga amugatta mu nnyimba. Kati wabanga akyali mu Nabugabo Theatre Stars gye yasisinkana ate Muzeeyi Mukasa Zedde oba Muzeeyi Zedde oyo gw'owulira mu luyimba Olugendo lw'e Masaka eyali agira ne Muzeeyi Matiya Luyima. Bumwe embeera mwagisanga mutya mu Kampala kati ng'amunyumiza embeera we yali nti yamusanga ku roundabout ku binyira biki yoyo Muzeeyi Zedde era ne Muzeeyi Zedde naye yali munakatemba omutendeke. Bw'atyo y'ensonga lwaki olaba nti music waabwe yakula ate era kino ekintu kyamala ne kiggulawo olutalo wakati wa music waffe owa Kadongo Kamu ne bannakatemba kubanga bannakatemba ate baamala ne bava eri ne bajja ne bagwa eno mu Kadongo Kamu era Katemba asinga ne bamuleeta eno mu Kadongo Kamu era mukadde waffe Matiya Luyimano omuweera credit nti yasomba nga woolaba bazira yakola yasomba bano abaalina ebitone mu Katemba n'abaleeta. Moses Katende ye koloneri eyasookera ddala. So we batyo baabeera mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya mukadde waffe Matiya Luyima okumala ebbanga okutuusa mu mwaka gwa 1987 we baasalawo nti batondewo ekibiina kyabwe beetongole era Moses Katende, Livingstone Kasozi ne Cecilia Naku be baali ba pioneers aba Lukwata Gita Singers. Kati ne bagenda nga bagattako abantu abalala be bagatta mu kibiina naye nga ojja kujjukira nti mu Kadongo Kamu Super Singers baali baleseeyo abayimbi nga Basebbaale eno bajja ne John Misaga n'abalala ne batandika ekibiina kino. Kati ne batandika okugenda nga balonda abayimbi okuva mu bibiina ebyenjawulo okugeza omugenzi Hamani Basudde ne bamujja mu Kuteesa ne mukyala we Aisha Nakito ne bamujja ewa Muzeeyi Abuduzi Wambaza Mulindwa mu Kuteesa Gita Singers ne Silver Performers ne babaleeta erudda lweri ne batandika okuzimba ekibiina. Kati bw'atyo omugenzi Moses Katende oluyimba lwa Mpanga lwe lwasookera ddala okufuluma mu kibiina kya Lukwata Gita Singers nga kitondeddwa mu mwaka gwa 1997. Ezimu ku nnyimba zeyinza okujjukira ezaali ku lutambi olwo kwaliko bannayuganda tunyiikira okola olwo lwali lwa Cecilia Naku ne kubako ennaku y'ekikazi lwa Cecilia Naku ne kubeerako oluyimba tusaana kuyiga olwa Moses Katende ne kubeerako kiti kya muwogo n'oluyimba olwa Mpanga. Oluyimba lwa Mpanga ng'olwo lwali lugatta Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi omwo yazanyanga taata, Moses Katende mu luyimba olwo yazanyanga omwana Mpanga, then ne Cecilia Naku eyazanyanga mama wa Mpanga. Naye kati bagenda ne beebatiza ebintu ebyenjawulo nga baagala ku demonstratinga ekintu ekyali mu maka ga Livingstone Kasozi oba taata wa Kasozi ezana era we batyo nti Livingstone Kasozi ye yeekwata ekyokuzannyanga taata ajjeyo ekintu taata we kye yali akola ki kye yali amuyisaamu eri era woowuliriza bulungi oluyimba lwa Mpanga nti bajjirayo ddala kiri ekyali mu maka. Kati ye Cecilia Naku yazannyanga mukyala zaawedde kubanga ye yali mu maka gali. Kati ye Moses Katende mu luyimba olwo n'azannyanga n'akolanga Livingstone Kasozi kubanga Livingstone Kasozi eri ezana ye yali ayisibwa bw'atyo nga bamukijjanya nga mukanyinimu nga tamutwalanga mwana bw'atyo kwe kubeera nga ayambala ekiti ekyo ne batandika okudemonstratinga oluyimba. Okumanya oluyimba luno lwafuuka ensonga 1988
Lukwata Guitar Singers yagenda nejja enakulabye okuperforminga. Era mu kuperforminga okwo nti kyatuukanga ne kisukka ku bawagizi bali baali bayimba kujjayo kifaananyi emizannyo mu nnyimba. Kati mpanga nga bamudaaza bamumye emmere, kati omuwagizi yava eno n'eryenvu n'alitwalira Katende. Kati Katende aba yakatandika okulya, ate Cecilia Naku n'ava eri n'amuggyako eryenvu n'alisotasota n'amukuba n'empi. Otandise okubeera nga ogenda osabiriza, oyagala tuswaza. Ekintu ekyo kyaleetera omuwagizi okubeera nga abimba ejjovu, yawulira obusungu n'alumba Cecilia Naku n'amukuba oluyi, nga kivudde kiyise ku actinga kimukutteko, naye bambi nga yeerabidde nti gwali muzannyo. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi ne bakola oluyimba olwo, naye nga muka kitange ate ye party 2. Era mu luyimba olwo party 2 munalwo tugenda kubeera nga tujja ate nalwo oba olyawo twongere okulubanguka tukuguke oluyimba olwo, tuteme kigambo ku kigambo oluyimba lwa Livingstone Kasozi muka kitange, kubanga mu luyimba olwo ebitonotono ojja kujjukira nti yawasa sister we, naye nga naye yali takitegedde nti awasa sister we olw'okuba nti omuwala yamukweka amanya ate munaye ebyekibuga obimanyi. Oli azze akulabyeko, yagenda okumaliriza nga n'olubuto akoze ki alufunye, n'ategeeza omuwala ategeeze maama we bajje bamukyalire. Bw'atyo n'omukyala naye teyakomaawo, n'ategeezaako omwami nti munaye ate omwana agenda tuleetera mwana munne, era woole nga bagenze ekyaggwe ewa mukadde. Baba batuuse ate munaye bagenda okulaba nga n'emmotoka ya Livingstone Kasozi oba ya taata wa Livingstone Kasozi nga naye etuuse. Yalowooza nti oba mu Livingstone Kasozi senior Muzeeyi Live yeekubye mu mutima olwabiri ebyaliwo, azze azaale omwana we, awerekere omwana we ng'azaalibwa. Kumbe yali abaana bombi yabazaala, nga yazaala omwana w'obuwala yazaala n'omwana w'obulenzi, era buli omu awo we yawungira nga tebamanyi kiddako. Yamaliriza asaba nti buli omu alekere munne eddembe, naye nga Livingstone Kasozi agamba kiyinza okuba nga tekisoboka kubanga n'omukyala yali lubuto. Kale lwero oluyimba lwa mpanga olwa Moses Katende, Livingstone Kasozi ne Cecilia Naku. Livingstone Kasozi ye yazzaako oluyimba olwa Jessica Nababi. Jessica Nababi okwali omusajja okusajjalaata 1988 lwe luyimba olwadda ku mpanga. Kale bwe tutyo bwe tugezaako, naye oba oliawo ebitonotono by'oyinza okutegeera ku Moses Katende. Moses Katende yafa mu 1989, yaziikibwa Nabalanga okuliraana Magogo Nakifuma. Then Cecilia Naku yafa 2004, yaziikibwa Kalagala Lwanga mu disitulikiti y'e Mpigi. Baaleka abaana naye nga omwana asinze okutegeerekeka ye Ssemakula omusika, naye nga Ssemakula eri ku bukojja bamunoonya tebamulaba. Kye nasemba otegeera nti Ssemakula yali nga avuga takisi wano mu kibuga, naye kati ebukojja bamwetaaga, nene ewaabwe bamwetaaga, naye takola ki, talabika. Cecilia Naku ye nga bba amaze okufa yatwaliriza, yaliko mu bazira, n'abeeramu abakyala ba Nantamegwa era nakyo kyali wansi w'abazira. N'abeerako ne Moses Balongo, mujjukire mu kibiina kyakulabako Guitar Singers, era awo we yafiira mu 2004, yali wa Prince Job Paul Kafeero. Kati ye Moses Katende, kubanga kyenzijjukira nti Moses Katende obulwadde nga bumulumye bwamuteeka wansi okumala akabanga, era bw'atyo n'abeeraawo ekibuli, n'avaako ekibuli akuba n'addayo mu kyalo Nabalanga n'abeerako eyo, kati oluvannyuma n'akomawo mu kibuga. Era yali nti mu mbeera eyo nga yeekyawa, tayagala na kusisinkana bamu,
nga abamu nti bagendangayo kumusunga, bagendangayo kumusunga naye nga yali musajja mumpi nga woolaba mukadde waffe Aloysius Joy Matovu kati ne Moses Katende yali kikula ekyo saizi yeeyo obuwanvu obunene bw'atyo bwe yali alabika. Katende y'omu ku bannayuganda abasookera ddala okusoma MDD e Makerere era we yayingirirayo nga koosi eyo yakabeera nga eteekebwayo. Omuzungu ndowooza eyasookera eyaliyo by then nga yagitwala yali Mark Fashionis eyali owa Kampala Players, yali Kampala Players, Kampala Stars, naye lwakuba nti abo baali ba luzungu nnyo naye nga bannakatemba naye nga bagirira bano abantu abali corporate. Kati tebaakomaawo ne batandika okubeera nga bagendanga mu bibiina eby'enjawulo ne bafunayo abantu abakugu ne babaleeta babeere nga basobola okubeera nga bazanya, kubanga Professor Mbowa naye eyali nga mu Ebonies naye yakola kinene nnyo okusikiriza bano bannakatemba okubeera nga bajoininga Makerere batandike okubeera nga bazanya, kubanga ndowooza mu bannakatemba abaali abakukutivu eyasooka yali Alex Mukulu, then ono Bob Kabindi Mpima naye ye yagenda around 1990, so Moses Katende ye yali yagendayo dda kubanga yali yagendayo dda okubeera nga akira. Ono Bob Kabindi Mpima, ono Professor Edward Rukoma yakola National Anthem ye yabatwala. Kale bw'atyo ne Katolu Bwama be bamu ku abo abasooka okubeera nga abagenda ne basoma gundi MDD, naye nga ekyo baali nga banoonya bannabitone ab'enjawulo nga baagala ku marketinga koosi eyo yali empya etondeddwawo e Makerere. Kale bwe kityo Moses Katende bwe yajja okubeera mu Nakatemba. Ye Livingstone Kasozi tukimanyi bulungi nti yafa mu 1997 nga 19 Ogwokutaano. Bw'atyo yafiira ali ku ddwaliro lya Busaabala Nursing Home n'aziikibwa eri mu Ekyabbogo mu Buddu. Ayo kati ebeera Lwengo District awo waali we baamuziika. Kale beebo ye Livingstone Kasozi yaleka abaana abaali bamanyiddwa babiri, Nansuubuga Diana ne Sematimba Regan, naye yaleka n'omu mu kiraamo ekyakolebwa nga 18 Ogwokutaano 1997 era ekiraamo ekyo kyasomwa omugave kyasomwa Fred Sebata nga kiraga nti waliwo omwana asuubirwa obudde bwonna era omwana oyo yakomawo waali obudde buno abeera Kyazanga. Kale oyo ye Livingstone Kasozi, Moses Katende ne Cecilia Naku n'oluyimba lwabwe olwampanga. Abasinga babadde bakimanyi nti lwali lwa Moses Katende. Katende bamweyambisa kubeera nga ajjayo kifaananyi kya luyimba olwo, era abantu bangi abakulidde ku luyimba olwo nga embeera gye bayisiddwamu mu maka gye bakulidde nga kyenkana bwetyo weetambula. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mungoberera, naye nsaba nange mumpeeyo 1K views ku video buli gye mbateerayo, oba oliawo nange kijja kumpa amaanyi. Gwe yeetaaga okuba ng'olangira ku page eno kusaba nti ntuukirira tubeere nga twogera. Nsangibwa Kasubi ku basooka kwa Vula Stage eyeetaaga ennyimba za Kadongo Kamu, era naawe kola bw'otyo ntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage tubeere nga ennyimba zino tusobola okuba nga ozifuna. Oyagala bivulu kyonna kyoyagala consultation kasita nze munnange onsasulira, kubanga oba oliawo nange buno buyinza okubeera nga bwe bukugu bwange. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubeere bulungi.
Kikaaya College